Abasuubuzi abakolera ku kizimbe kya Kwalisero wano mu Kampala bavudde mu mbeera enkya ya leero ne baggala amaduuka gaabwe ng'entabwe eva ku nnannyini kizimbe Drake Lubega okubongeza ebisale buli lukya. Bano baggadde oluguudo olubaliraanye nga balaga obutali bumativu bwabwe nga bwe bategeeza nti mu kifo ky'omugagga Drake Lubega okubalongooseza ekizimbe addamu kubongeza nsimbi so ng'ate ekizimbe kikyafu. Tetwagala baki twagala Duleko gy'otubuulire lwaki otwongezanga ssente musajja gwe otumazeeko emirembe ofuuse parasite tukooye ye buli wagukumuka ekiro agamba bugambe muno ki rent akola kibenti yayongezebwe tusomye tubonaabona tuzetandika mwagala tugenda tube bubbi tetukola kuva olunaku lwaleero okuleka nga amaze okujja nanyonyola abasuubuzi abatwale nti bantu b'amakulu mu bulamu bwe ajja wano abanyonyole lwaki ayongeza rent. Sente zaffe zituluma tusiiba bakasitoma tukwata bakwato bayingiza tuwagira sente zirabika sente zibuze bannaye Drake tunulemu atusaasire tuli basajja banaku. Abasuubuzi bano ababadde bakutte ebipande ebiriko ebigambo ebiwandiikiddwa mu lufuutifuuti nga bigamba nti teri kwongeza bisale bya kizimbe bakkakkanyiziddwa omuduumizi wa poliisi ya Kampala Joseph Bakaleke awamu n'omuduumizi wa poliisi y'e Katwe Ahebwa Godfrey nga bano basomedde abasuubuzi ekiwandiiko ekivudde eri omugagga Drake Lubega eky'okwongezaayo okwongeza kw'ebisale by'ekizimbe okutuusa omwaka ogujja. Management esazeewo nti okwongeza kwa renti kujja kubeerayo omwaka 2017 nga tumaze okutuula mu meeting nga tumaze okwongeza rent ejja kubeerayo nga 2017 nga tumaze okutuula mu meeting. Abasuubuzi babadde beekalakaasa olw'okwongezebwa ebisale by'ekizimbe ate ng'ekizimbe kwe bakolera tekuli bikozesebwa omuli amasannyalaze kaabuyonjo awamu n'emyalo emikyafu. Kifenyereketa wansi kyonna amazzi gajjudde siwekironna mukipakya okuddaabiriza ekizimbe ali mu kutwongeza lenti atusiriwalirako. Amasannyalaze agagogongeza kyokka tegabaako. Ekizimbe tokisimuula ne tubeera mu kizimbe ekikyafu buli kaseera. Mr. Drake Sebo siffe tukuzaala tulina abaana betuzaala betukolerera tetukolerera ggwe. Basirika Sarah Kiberu Siraj Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.